tukukulisa kabaka waffe kulika kumazaalibwa go abayimbi tusakanye Katonda sebo kume muwenda taata waffe awangala emyaka kafukunya nga twetegekera okujaguza amazaalibwa ga Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi II ag'emyaka ensamu ogumu tukuleetedde emboozi enjawulo ekwata ku kika ky'endiga ekikulembera omutaka lw'omwa ng'aliko ye mutaka lw'omulwasi eri yabuza bwe 18 omuwandiisi w'ekika ky'endiga Robert Nviri Mwesiga okutusanze mu ofiisi y'ekika ky'endiga Emmengu atubulidde ebikulu ebikwata ku kika kyabwe ebyafa ebino gye bakola embuga n'ebifo eby'obulamuzi by'enjawulo bye balina. Nviri ategeeza ng'ekika kyabwe ekyendiga bwe kyatandikibwa jjajjabwe Mbale bwe yasalawo endiga okubeera omuziro gwe olw'omukwano gwe yagirinako era n'alagira abaana be n'abazzukulu okugirira obutagiryanga ng'obutaka bw'ekika kino obusangibwa Mbale empege. Bano be bamu ku balwomwa be tulinawo mu bifaananyi naye ng'ensibuko yaakyo eva ku jjajjaffe Mbale emusajja yatambulanga n'endiga era yasalawo nti bwe yali agenda okuva mu nsi ng'awulira nti anafuye okugamba nti omuziro gwe gujja kuba ndiga kuba yali ayagala nnyo endiga ejatambulanga nayo n'agamba endiga eno temugikolangako akabi temugiryanga kubanga nange mbadde njirunda si lwakugirya naye lwokubanga njagala n'olwekyo mmwe n'abazzukulu bonna temulyanga endiga okuva na leero gwe muziro gwaffe. Ekika kino kirina amasiga 17 n'emituba 118 unaatubulidde ne wava erinnya Lwomwa eriweebwa omukulu w'ekika ekyendiga n'engere ye kyatongozebwa ku nnimi gwa Ssekabaka Mulondo. Erinnya erya Lwomwa okujja linnya paatiike kubanga kaakati Lwomwa yali kalyesobola naye bwe yali mu kkomera enviiri omusibe ebimu ku bifuula omusibe kwe kuba nti no toba na mirembe oba ddembe ery'obwebambe nga lyoba nalyo ng'eri bweru wa kkomera. Kaakati kalyesobola enviiri zaali ziduumuuse n'ekirevu nga nakyo kikuze. Kaakati olw'okuba yalina okuvaayo agende awe endowooza ye ey'okusala omusango alina okulabikako mu maaso ga kabaka yali tasobola kugenda ng'enviiri ziduumuuse n'ekirevu nga si kimwe. N'olwekyo ekiro ekyo nga banaamuta enkeera n'asaba omusirikale eyali amukuuma munyweza n'amugamba nyambaako okummwa enviiri n'ekirevu. Kati bw'afuluma n'abantu ne bamulaba enkeera nga yenna muyooyoote bulungi kyebava bamubuuza nti gwani yakumwedde kuba baali bamanyi nti musibe kyeyava abagamba nti anti lwowona ekkomera Lwomwa. Nviri ategeeza nti wanuuzibwa nti olugulu lulimu endiga terukubwa laddu nga n'ebisira ebikambwe tebirumba lugulwa nti lulimu ndiga ng'alambuludde n'awava enjogera egamba nti omuntu yatomerwa endiga. Naye endiga yadde nnungi nnyo endiga bw'enyiiga etomera ate bw'etomera naddala nga eri abasajja ofa amaka era kyo baba bagamba enjogera endala nti n'oyo endiga yamutomera. Ng'ebika bya Buganda byonna ebirala n'ab'ekika ky'endiga balina emirimu egy'enjawulo gye bakola embuga nga Nviiri bw'alambulula. Gusingira ddala obukulu gwe gw'okuleegesa engoma kabulugumo mu mujaguzo ingira mu mujaguzo. Buli kabaka akisa omukono oyo amuddidde mu bigere alina okuleega mujaguzo bupya. Kati engoma eyo okugireegesa omusiige ow'endiga ayitibwa Nnaalende ng'ono ava mu ssiga lya Ssekasamba yakola omulimu ogwo ogw'okuleegesa. Waliwo enjawulo okuleega n'okuleegesa. Tulabye ebimu ku bifo ebyenkizo eby'obulamuzi ebisangibwa mu kika kino ekyendiga okulya obutaka obusangibwa Embali Mawokota. Jjajjabwe Mbali yatandika ekika ky'endiga wagalamidde era Oweekitiibwa Nviiri aliko by'annyonnyodde. Ayogedde ku lusozi Kulumba ng'agamba nti ludika ennyanja waggulu era nti kigambibwa nti Kibuuka Omumbaali ku lusozi luno kwe yasinziira okubuuka n'agenda okutabaala Abanyolo. Batono nnyo abayinza okutegeeza nti ku lusozi waggulu esobola okubeerayo ennyanja. Ennyanja eyo eyitibwa Kulumba nga kigambibwa nti awo Kibuuka we yasinziiranga okubuuka n'agenda okulumba Abanyolo okulwana nabo okubakuba okubatta. Ono era asabye gavumenti okwongera okuyamba ebika mu Buganda okulakulanya ebifo byabyo ebyobulamuzi bisobole okwongera okuvaamu ssente. Okulambibwa ng'ekimu ku ebyo eby'obulambuzi mu ggwanga ebiyinza n'okuleeta abantu okuva ebunaayira gavumenti eba erina okuba
ng'emanyi era ng'ekifo ekyo ekinamuko omukono. Mubaka bw'omutaka lw'omu busomeddwa Nviiri akuttira abazzukulu b'okwongera okunyerera ku Kabaka. Akubiriza abazzukulu eky'olubereberye okwagala ennyo ekika kyabwe, ekyokubiri okwagala ennyo Obuganda ne Ssaabasajja Kabaka. Bw'atayagaliza Ssaabasajja Kabaka amazaalibwa ag'emyaka 91 amalungi. Omutaka Lwasi eri yabuuza abo ayagaliza Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi II amazaalibwa amalungi ag'omwaka ogw'71 ng'ayuuguuma. James Magala yakusakidde Gulu ku Lwabukede TV.